Wow, mbalamusizaako nyo nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo oyo abeera ddala omulamu. Mugamba mutya? Nzikiriza nga Mukama bakumye bulungi. Twebaza Mukama olw'ekisa ekitukuumye. Tukkiriza Katonda nga atutwala ku ddaala eriddako, atwongerayongerayo era atwongereyongereyo maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Nze Nicholas njagala mbeere mukkaatirivu nnyo ku nsonga zenzize nga njogera wano mweze muyita okuvuma. By the way, njagala kusooka kwebaza Mukama yonna gye tuyise, tubadde tubbanga ddene nga tubeera ku mikutu gyaffe ekiri online, nga tulina emirimu emirala gye tukola ate ku ground n'obuweereza obulala Mukama bw'atwesikisizza. Tukyebaliza Kristo, tumwebaza n'emirimu gy'atuwa, emirimu egituwaata akawogo ne tubeerako naffe n'akasente mu nsawo. Ekyo tukyebaliza Katonda mu maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Kuva dda ndowooza emyaka gize giweerera ddala, emyaka ndowooza giweze 4 wenjogerera ebigambo bino, giyinza okuba nga giweze emyaka 5. Ate nno nandibanze natuuka okwogerera ensonga ezimu ku buweereza obw'enjawulo, mainly bwena pointing out obuweereza obw'emutundwe. Sinza omuntu ayogera nti nagenda mu nnyanja era naweerezanga sitaani n'ensooka ndaba ebigenda mu maaso mu mutundwe. Ndabirawo. Omanyi waliwo kye tuyita watchers, some of you people n'abalala, you are called to watch. Kama waffe Yesu yagamba nti mutunule mulabe. So at times we watch and again we pray and again we watch. Kati being a watchman mulimu gwa mwendo. A watchman teyebaka, a watchman talota. A watchman talota. So however much nti nayagala nnyo omutundwe nga nze omuntu, naye era atera tulina ebintu ebya bitunuulira netubyogerako. Netubyogerako mutundwe. Ebiseera ebyo navaayo nenjogerera ku nsonga ezaali ez'omwana ow'obuwala ayitibwa Musumba wa Lugaba. Musumba wa Lugaba. Ebiseera ebyo nalina omusumba bamuyitaani gwe nali njogerako naye, era bamuyitaani yava ewa Bugingo, ali eyo Jinja ndowooza, linnya linvudde mu mutwe. Musumba ono naye emabegako eyo yali alina ebintu bye yali atandise ebiseera bye bimu, nga naye atandika okuyiira abantu amafuta nga agateeka mu bupampu. Mukama ebazibwe. Nayogera naye munnanga ate ye naawulira era n'atereeza ensonga ezo twali tulimu okwogerako. Naye abantu abamu balina engeri gye batutwalamu, naye tekitugjeeka tekusigala nga tukola ekyo kye tulina okuba nga tukola. Era njagala nekwebaza Musumba Bugembe Wilson, at least ku bintu ebize biyitawo emabegako awo, nnaku si nnyingi nnyo, emyezi si mingi nnyo emabega, waliwo enjawulo. Nze ekyo kyenneebaliza Mukama. Najja dda olunyiriri luli mu kitabo ekiyitibwa ekya Kubikkulirwa 2 n'olunyiriri lwa 20. Olunyiriri lugamba nti Katonda, olunyiriri lugamba lubeere Kubikkulirwa 2 n'olunyiriri lwa 20, naye nina ensonga ku ggwe kubanga oleka omukazi oli Yezeberi. Naye nina ensonga ku ggwe kubanga oleka omukazi oli Yezeberi eyeeyita nnabbi, n'ayigiriza n'akyamya abaddu bange okwendanga n'okulyanga ebiweebwa eri ebifaananyi. Now nina ensonga ku ggwe kubanga oleka omukazi oli Yezeberi, you tolerate. Ensonga ezigenda maaso emutundwe nazigoberera dda, era najjanga nzibagamba dda nti mutundwe yabotolwamu. Naye kubanga nti ffe tulina ekifaananyi, twagala nnyo abantu, tusuusuuta busuusuusi bantu, tubasitula mu bbanga. Era mbategeeza nti abantu we bali wano ng'oli asobola n'okukuggyako omukono kubanga oyogedde ku musumba we. Oli nga asobola n'okukutega n'akuggyako omutwe, n'akuba n'akajambiyo oba n'akuwa n'obutwa n'ono. Ebyo mbimanyi.
era n'okusinziira ku comments eziba zigenda maaso otunulira ideology z'abantu otunulira abantu n'owunya n'okwewunya oli n'akola comment n'alowooza nti kati aweddeyo naye nga still point egenda mu maaso tebajja addressinze tebagirabye kubanga bo bali blinded. You tolerating mu nsi ey'omu mwoyo kintu si kirungi waliwo kye bayita patience obugumiikiriza naye ate n'obeera n'okutoleratinga omuntu atoleratinga tajjaawo tugambe ndi mubbi tugambe ndi muyaga tugambe ndi mwenzi mukyala wange nangumiikiriza nabeera patient with me mu kugumiikiriza okwo ngaliwo essuubi ery'okubeera nti nno ngenda kutereera era naye nga nsabira so nabeera patient with me okubeera nti nga mbuulirira okuva ku nsonga ezo zendiko era nandaga obubi bwazo. Naye ate wabiro kye bayita tolerating kwe kubeera nga ali awo nange ng'ensonga zendi mu kukola azimanyi naye n'atalaba bubi bwazo ne waba nga abulabye n'akireka kibeerewo awo deliberately nyonoona ndaba ntambula bubi nga ndaba tannyega n'abeera nga ngumiikiriza n'anteeka mu suspense y'okugumiikiriza naye ng'obugumiikiriza mu sensi yaabwo tebuliimu bibala. Ekyokubiri nti tabutaddeemu nsa ya kukyuka nti omusajja ono kanjogere naye oba oli awo anaakyuka ng'eyo sensi teriimu. So tolerance mu nsi eyo mu mwoyo eniwaffe mu balokole tekola. Mukama ebazibwe nnyo. Najja mbagamba ne patience ekola naye ate tolerance tekola. We don't tolerate sin but we can be patient with the sinners but we do not tolerate sinners and we do not tolerate a sin. Najja mbagamba mabega kaawo ate nze nawulira nnyo ennaku bwe nakyala awo emutundwe nakyalako emutundwe omwezi ogwedde ogw'omusanvu nafuna ennaku zange nengendayo mu mutundwe awo nawulira ennaku ku mutima gwange ng'omuntu gwenzize mbagamba over and over nti omukyalo oyo asigula omukyalo oyo ali mu kumenya amaka g'abantu yayitibwa Jackie Nalubwama nenzija nga mbabuulira. It's unfortunately ebintu nga mubiwulira era ebintu nga mubimanyi for over and over nga mujja mubitegeera nga mujja mubimanyi kubanga si bipyawo mu mutundwe ogende mutundwe basumba bonna babimanyi abaweereza bonna babimanyaawo. Naye it's unfortunately nti omukyala gwe nabagambanga ali mu kumenya amaka g'abannaabwe mwamu wakati obuweereza musumba mulamba mu mutundwe. Kyanneewuunyisa era nekinneewuunyisa nti n'omusajja gwatunuulira gwali mu kwendako n'omusajja gwali mu kutambula naye gwabba ku munne Lwanga mumumanyi bulungi nnyo Lwanga nti n'omusajja yennyini nnyini naye kennyini nnyini ne mumuwa obuweereza obw'obusumba mu kkanisa. Ali addressed as a pastor awo mutundwe awo yingira mutundwe awo good enough eno mulaga ekifaananyi ekirungi mutundwe it's very fine it's very okay ekifaananyi kirungi nnyo 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 naye ebintu bino ebiri munda omwo nze mbadde mbasaba mubisalira amagezi ng'obudde bukyali mubisalira amagezi babuulidde kubanga Jackie Nalubwama agenda kuyigiriza ki? Ali mu kuyigiriza abantu ku kyama. Jackie Nalubwama agenda kuwoneka ati emikono ng'ali mu babba bannaabwe bali mu kuttattanya ate nga nammwe abasumba mubimanyi maaza bino mubimanyi musumba Tom Mugerwa bino ebintu mubimanyi but you cannot stop them. Naye nze njagala kubabuulira amazima ga Kristo byonna ebigenda mu maaso muli accountable nze babuulidde si abo bokka bingi nnyo ebigenda mu maaso awo naye nga mulaba mutunula but you are tolerating. Nze mbuuza mufuniramu wa? Ekibuuzo kyange mufuniramu wa? Nze Nicholas Mukama bankumire era abanjagalire mpulira oluvuuvuuma awo nti n'emikolo baagala giddamu gikola mu nkwekwetu naye mubimanyi byonna